إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Matendo gonna malungi amajuvuga Allahu azza wa jalla tumutendeza ntumusuuta n'amatenda agamalungi era amajuvu agamugwanidde tumwanjagira tukumire enzikiriza yaffe obusiramu bwaffe obwo yatusiimira abutukumire okutuusiza ddala tuli mu nsisinkana tumwanjagira tutaasombe sitaani okutulabankanya okutujja ku mulamwa tukimanyi bulungi nti ekyatutondesa kubeera nga tusinza Allahu azza wa jalla oyo nannyini buyinza era nannyini busoboze ku buli nsonga nga tumusinza nga tumwawula mu bwomu bwe awatali kumugattako kintu kirala kyonna wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allahu azza wa jalla tiyatonda majinni n'abantu okujjako lwa nsonga emu. The sole purpose of our life kwe kubeera nga tusinza Allahu azza wa jalla mu bwomu bwe awatali kumugattako kintu kirala kyonna. La maabuda bihaqqin illa Allah, tewaliwo kyonna kina right kubeera nga kisinzibwa mu butuufu okujjako Allahu azza wa jalla mu bwomu bwe yatutonda. Tumwanjagira asookusasira n'emirembe ku mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama oyo bwe yatutumira nga yajja n'ekitangaala. Oyo yenna yeekwata ku kitangaala ekyo agenda kuzuukira ng'alina ekitangaala. Oyo yenna akikuba amabega agenda kuzuukira ng'ali mu nzikiza. Tumwanjagira Allahu azza wa jalla atutaasa embeera eyo. Tumwanjagira okusaasira n'emirembe ebyo byamussaako bibeere nga bibunira ddala abantu b'ennyumba ye bonna ne basahaba be bonna okutwalira wamu n'abo bonna abamugoberera okutuusiza ddala ku lunaku lw'ensonga. Baddu ba Allah bulungi abakkiriza, tugenda mu maaso n'omusomo gwaffe ogukwatagana ku bw'empaka bw'okugoberera abalongoofu abaatukulembera. Tuli ku nsonga ey'okubiri mu nsonga Sheikh ze yasengeka ng'aleeta obujulizi obutukakasaako obutulaga nti tuteekwa buteekwa okugoberera abalongoofu abaatukulembera. Ensonga ey'okubiri twagitunulako ku mulundi oguwedde, ng'ensonga ey'okubiri Sheikh agamba nti وقد حذرنا الله تبارك وتعالى من مخالفة سبيلهم. الله عز وجل يتلبلا ويوجتي والله عز وجل يوكنا ووغلو يتلبلا من مخالفة سبيلهم okubanti atwekesa okubanga twawukana ku kkubo lyabwe. Watawaada subhanahu mukhalifahum bijahannam, n'abanga yasuubiza Allahu azza wa jalla yasuubiza oyo yenna ayawukana ku kkubo lyabwe yamusuubiza okumuyingiza omuliro. Atya waman yushaqiqi rasul min ba'di ma tabayyana lahu alhuda wa yattabi'u ghayra sabili almu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Surati an-nisa aya 15. oyo yenna waman yushaqiqi rasul, oyo yenna abuusabuusa, oyo yenna awakanya, oyo yenna akubayo amabega mu ebyo omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam byajja nabyo. Min ba'di ma tabayyana lahu alhuda, oluvannyuma lw'okubanga obuluŋŋamu bumweyolese, obuluŋŋamu bumaze okumunnyonnyolwa n'abutegeera. Wayattabi'u ghayra sabili almu'minina, n'agoberera ekkubo etali ly'abalongoofu, ekkubo etali ly'abakkiriza. Abakkiriza be baani? Be basahaba ba Nabbi sallallahu alaihi wasallama. Allahu azza wa jalla bayogerako bwe bati abavunuzi bwe batugamba. Allahu azza wa jalla agamba nti oyo yenna
agwa mu ttuluba eryo nuwallihi ma tawalla tumulekerayo eyo gy'aba atunudde wa nuslihi jahannam naye oluvannyuma lw'ebyo byonna kam dhati day olunaku lw'enkomeero agenda kumuyingiza mu muliro jahannam wasaati maswira naye obwo nga budde bubi. Twalaba abakugu nga al-Ajuri engeri gye bannyonnyolamu aya eyo, ne tulaba ebigambo bya mukadde waffe Sheikhu al-Allama Abdurrahmani as-Saadi rahimahullah mu tafsiri nga nnyonnyola aya eyo. Kati olwaliro kye twagala okutunuulira biidhinillah, twagala tutunuulire ku bigambo by'omukugu al-Balbahariyu rahimahullah bwe yali naye ayogera ku aya eyo. Yagamba mu kitabo kye Sharh Sunna olupapula 59 yagamba nti wal asaasu alladhi tubna alayhi aljamaatu, mwana wattu nno osaanidde okitegeere bulungi nti omusingi alladhi tubna alayhi aljamaatu, omusingi okwazimbirwa jamaa amakulu, okwazimbirwa jamene ey'obuyisiraamu humu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa rahimahumullahu ajma'in. Agamba nti omusingi okwazimbirwa jamenu ey'obuyisiraamu be basahaba ba nabbi sallallahu alaihi wasallama, Allahu azza wa jalla abaseeko okusaasira kwe bonna awamu. Wahum ahlu sunna wal jamaa, era beebo bannannyini linnya ahlu sunna wal jamaa, bannannyini kwekwata ku sunna ate nga bali wamu kitole. Faman lam ya'khudhu anhum, oyo yenna atabayigako, oyo yenna atabagoberera, oyo yenna atajja mu ebyo bye baasomesa n'abaako kyajjamu n'ateeka mu nkola, faqad dhalla wabtadaa, abeera amaze okubula ate abeera muzuuzi azudde mu ddiini. Wa kullu bid'atin dalaala, ate nga buli kuzuula kwonna bubeera bubuze. Wa dhalalatu wa ahluha fi nnaari, obubuze bwonna ne bannannyini bubuze, abannannyini kubula, bannannyini kugoberera bubuze obwo bonna ba muliro, bonna ba mu muliro. Subhanallah. Ndowooza olaba omusajja ono ebigambo bino bye yakozesa, agambye nti wahum ahlu sunna wal jamaa, omusingi gwonna, omuzimbo guno, omuzimbo gw'obusiraamu kwe guzimbiddwa, ne bw'onoolagawa omuzimbo obusiraamu buno kwe buzimbiddwa, abantu bonna obusiraamu bwe bayimiriddeko tubujja ku basahaba ba nabbi sallallahu alaihi wasallama, kuba be baali naye, be baamusomako, be baatuusa. Wahum ahlu sunna wal jamaa, gwe wenna eyeeyita ahlu sunna wal jamaa naye nga togoberera basahaba ba nabbi sallallahu alaihi wasallama, weeteerawo ebyo ebibyo n'olamula mu nnamula ez'ekyeyonoonero. Subhanallah. Tusaba Allahu azza wa jalla atutaase. Gwe wenna obeera ku bibyo, buli kyonna ekikwatagana n'eddiini tuyina kukiyiga nga tukijja ku basahaba ba nabbi sallallahu alaihi wasallam, tuyina kukiyiga nga tukijja ku basahaba ba nabbi sallallahu alaihi wasallama. Lwaki? be baali naye, be baamusomako, be baatuusa eddiini eno wonna we yatuuka. Faman lam ya'khudhu anhum, oyo yenna atatwala ng'ajja kubo, faqad dhalla wabtadaa, abeera amaze okubula era abeera muzuuzi mu ddiini. Waqaala rahimahullah, omukugu ono Allahu azza wa jalla amuseeko okusaasira kwe, yagamba ku peegi eddako nti waalamu rahimakallah, kimanye gwe muddu wa Allah akusaasire. Subhanallah. Olaba abasajja bano baalumirirwanga nnyo, abaddu bano bawandiika ebintu byabwe oba baayogera ebintu byabwe nga balumirirwa nnyo emirembe egigenda okujja oluvannyuma, amakulu abo bonna abagenda okusoma ebintu byabwe. Kyovula agambye nti waalamu, kale kimanye rahimakallah,
gwe muddu wa Allah awulira bino Allah akusaasire anna ad-diina innama jaa min qibali llahi tabaraka wa ta'ala kimanye nti eddiini eno eva wa Allahu azza wa jalla teri walala weeva eva wa Allahu azza wa jalla kuba ye yatutonda gwe towulira eri bwe yatugamba al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaama diina owulira wa raditu lakum al-islaama diina mbasiimidde obusiraamu nga ye ddiini n'olwekyo eddiini eva wa Allahu tabaraka wa ta'ala lam yu'dha'u ala uquli ar-rijali wa ara'ihim subhanallah eddiini eno eva wa Allahu azza wa jalla tetujijja ku magezi g'abasajja wadde endaba zaabwe nga bw'olaba musajja mukulu Anas Kalisa eyatuviirako okuba ntusomesa omusomo guno bwadda ku TV eddiini ya Allahu azza wa jalla n'agiteekamu endowooza ye nga bw'alaba n'atandika okuvumirira abo abagezaako okulaba nti beekwata ku sunna abagezaako okulaba nti nno bayiga nga bajja ku baswahaba ebyo bye baasomesa okuva ku nabbi sallallahu alaihi wasallama n'atuuka n'okubagoba mu ssaako y'aba ahli sunna wal jamaa eddiini eno tetugitwala nga tugijja ku ndowooza z'abasajja wadde endaba zaabwe wa ilmuhu inda Allahi ilimu eno eri wa Allahu azza wa jalla ilimu eno tugijja wa Allah wa inda rasulihi na mubaka we Qur'ani na sunna ani atuyigiriza Qur'ani ne sunna basahaba ba nabbi sallallahu alaihi wasallam nabbi sallallahu alaihi wasallam buli obubaka lwe bakanga ng'ayita abawandiisi mujje muwandiike nga bawandiika baani abawandiika basahaba be n'olwekyo toyina ngeri gy'obaawukanako bw'obavuma n'obakaafuwaza kitegeeza nti otaddewo oluwonko wakati wo n'eddiini eno engeri gye yakkamu era tojja kusobola kugitegeera obeera weerimba fala tattabi'u shay'an bihawaaka togezangako n'ogoberera ekintu kyonna nga ogoberera kwagala kwa mwoyo gwo obujulizi bwe bujja stasidama kiriza ogonde obujulizi bwe bujja okuva ku balongoofu abaatukulembera abo abaasoma ku basahaba kikumalire fatamuruku ekyo bw'onookikola fatamuruku min addiini fatahuruja min al-islaami bw'onoogezaako okukola eddiini eno ng'ogikola okusinziira ku ndaba yo ggwe nga bw'olaba okusinziira ku ndaba y'abantu abo abakowoola abantu okubazza eri obubuze bw'onookola eddiini eno ng'ogikola kugoberera kwagala kwa mwoyo gwo nze nga bwe ndaba subhanallah fatamuruka min addiini ojja kufubutuka emisinde ofulume eddiini eno fatahuruja min al-islaami obeere ng'ofulumye mu busiraamu come that day kuba mwakafaananyi ng'okyali mu mbeera eyo eddiini eno gikubyeko ekifuba otaddemu ebirowoozo byo nga ggwe bw'olaba oganye okugoberera obujulizi obutuufu obukusomeddwa malakul mauti nekkwatirawo wali okubyemu akafaananyi subhanallah omukugu agamba nti fa innahu la hujjata laka toyinaayo kyekwaso kyonna faqad bayyana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama li ummatihi as-sunnah omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallama yatunnyonnyola umma ye yaginnyonnyola ebikwatagana n'enkola ye wa awdahaha li ashaabihi basahaba bano ne batunnyonnyola plainly omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallama kiki kye yali ategeeza biki bye yabasomesa n'abalagira babeere nga babituusa era baatuusa tebalyazamanya wahumul jamaatu ye jama y'abantu gwe muzimbo gw'abantu betugoberera betuyigako eddiini eno wahumu sawaadul azam era gwe gubinja ogunene ennyo
wassawadul azam n'ekigambo kyakozesezza wano assawadul azam alhaqu wa ahluhu ge mazima ne bannannyini mazima. Buli lwowulira nga bakugamba nti assawadul azam omanyanga bumanya nti abantu abo ababa bali ku mazima be babeera boogerwako. N'olwekyo abo bonna abeekwata ku mazima baba baluka lujegere nga balutwala balutuusiza ddala ku basahaba ba nabbi sallallahu alaihi wasallam. N'olwekyo gwe bw'onoofubutuka eri n'ogamba nti basahaba bano obajjawo nga bw'olaba bano abashiya kabbahahumullah Allahu azza wa jalla abakolimire. Subhanallah, muyinza mutya okudda ku basahaba ba nabbi sallallahu alaihi wasallama ne mubavuma ne mubajjawo ne mugamba nti bakafiri? Kitegeeza nti ekikolo ky'eddiini okikutuddewo, kubanga tosobola kuyiga ddiini eno nga ogijja ku nabbi sallallahu alaihi wasallama okujjako ng'oyitidde mu sahaba. Kyova olaba nti hadisi bw'ejjanga ono omwogezi wa hadisi ajjeewo sahaba bakugamba nti eyo hadisi munqata. Subhanallah, tosobola kujjawo sahaba kuba sahaba ono ye yalaba ku nabbi sallallahu alaihi wasallama, ye yamuyigako, ye yamusomako n'atuusa ku abo be yasomesa. Abo be yasomesa nawe ne bagenda nga batuusa mpaka irimu lwe yatutuukako mu kiseera kino we tuli. N'olwekyo sheekhe kyagamba nti wassawadul azam ogubinja ogwo ogunene ogwogerwako alhaqu wa ahluhu amazima we gaba gali ne bannannyini kugoberera mazima. Agamba omukugu ono al-Barbahariyu rahimahullah agamba nti qala Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ono amir al-mu'minina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yagamba nti la udhura li ahadin fi dhalalatin rakibaha hasbaha huda. Teriyo n'omu ayina kyekwaso, teriyo n'omu ayina kyekwaso ku bubuze bwe bw'aba asazeewo okugoberera, ku bubuze bwe bw'aba asazeewo okwebagala nga yeekwasa nti ali ku buluŋŋamu, nga bw'olaba abo abeekwasa nga bakola emikolo egitaliiko ndagiriro. Omusiraamu yalaama, bannange temunjabizanga olumbe, naye mwe ne muwakanya ekyo omusiraamu kyalaami. Abantu bameka be yagamba, mwe ne musalawo ne mumwabiza olumbe in the name of dua, nti mumusabira dua. Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bw'atyo bwe yakola? Nedda, si bw'atyo bwe yakola. Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yafiirwa abantu abaagalwa ennyo. Hamza bin Abdul Muttalib, kitaawo omuto ate nga muganda we mu kuyonka, gwe yayagala ennyo, yafa. Yamwabiza olumbe oba yamusabira edduwa ya 40? Kalla wallahi, nedda n'akamu n'akeddagala. Ekyo tikyaliwo. Basahaba bangi bayitirivu baatuukibwako okufa. Abaffe okufa kwabwe baakola batya? Bwe baafiirwanga baasabanga edduwa oba baakuŋŋaananga ne babaako emikolo gye bakola egyo egikuŋŋaanya abantu? Kalla wallahi, nedda, tebaakikolanga. N'olwekyo gwe wenna eyeebagadde obubuze toyina bw'oyinza kwekwasa mbu oli ku buluŋŋamu. Wala fi huda tarkahu hasbahu dhalala. Era n'obyo abaalese obuluŋŋamu talina bw'ayinza kwekwasa, nga bw'olaba bwe beekwasa ne bagamba mbw abo abasalafu bali ku bubuze. Anas Kalisa bw'atyo bwe yagamba, abasalafu tebalina kye bakoledde eddiini eno emyaka 3, bali ku bubuze. Naye ng'ate abasalafu abo be bali ku buluŋŋamu era be banuunisa ku basahaba. Kati n'oyo abaalese obuluŋŋamu ng'abuyita obubuze talina kyakwekwasa. Lwaki? Fakad buyyinatil umuru, buli nsonga yonna yannyonnyolwa dda ebikwatagana n'obusiraamu. Gwe oba tomanyi bumanya wawe kiri, naye nga buli kimu kyannyonnyolwa dda. Wathabatatil hujja, obukakafu, ensonga zonna ne zinywera, obujulizi ne bunywerawo. Wankata al udhuru, ebyekwaso byonna ne biba nga bikutuseewo, toyina kyoyinza kwekwasa.
yenna alese obulungamu ng'agenderedde talina kyeyekwasa ebintu biri in plain black and white. Oyo yenna yeebagala obwononefu abeera agenderedde talina kyeyekwasa. Ono Umar ibn al-Khattabi yagamba talina kyeyekwasa. Bw'atyo Umar ibn al-Khattabi bw'agamba. Wadhalika anna sunna, kati shekhe agamba ono al-Balbahari agamba nti wadhalika anna sunna wal jama'ata kad ahkama amra ad-din kullihi. Owulira sunna za nabbi sallallahu alaihi wasallama n'okwegatta kuno byamala dda okuwennamula ku buli nsonga ya ddiini yonna. Tolina kyewekwasa. Ffe tuli bakendeevu mu kumanya y'ensonga lwaki nti oluusi twesanga nga tuli mu nkaayana ezitagasana kugasa, so nga ate buli kimu ky'oyagala okumanya mu ddiini eno mwekiri abamanyi baakinnyonnyola dda. Agamba nti watabayyana linnaasi, ensonga zino zonna ezikwatagana n'eddiini, ensonga zonna ezikwatagana n'okwegatta nga twegattira ku sunna z'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama byamala dda okunnyonnyolwa abantu. Fa'ala nnaasi al-ittibaa'u, ekyasigalira ki? Bantu kubeera nga bagoberera amazima ago agaabannyonnyolwa, obulungamu obwo obwannyonnyolwa, ebigambo by'abasahaba bye batunnyonnyola nga batunnyonnyola enkola y'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama byaggwa dda okunnyonnyola. Gw'obeera tomanyi bumanya wawe biri, naye nga watabayyana linnaasi, abantu baamala dda okunnyonnyolwa. N'olwekyo fa'ala nnaasi al-ittibaa'u, kiri eri abantu okuba nga bagoberera ebyo ebibeera bibannyonnyoddwa. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Sheikh waffe w'ekitiibwa, tuli mu kitabo kyaffe Da'aimu Minhaji Nubuwa ekya mukadde waffe Abu Abdillah Muhammad ibn Sa'id Raslani hafidhahullah. Agamba nti wadhakala al-Ajuriyu, ono al-Ajuriyu yawandiika mu kitabo kye ash-Sharia kathiran min an-nususi wal athari, obujulizi bungi bwe yawandiika ahadisi za nabbi sallallahu alaihi wasallam ezoogera ku nsonga eno n'ebigambo by'abasahaba. Thumma qaala, oluvannyuma lw'okuwandiika obujulizi obwo bwonna bwe yawandiika obukwatagana ku nsonga eno n'abwoleka bulungi, oluvannyuma yagamba mu kitabo kye ash-Sharia volume esooka peegi 424 yagamba nti dhakartu min at-tamassuki bi shari'ati al-haqqi, tumaze okwogera ku nsonga ekwatagana ku kwekwatira ddala ku mateeka g'eddiini, eddiini eyo ey'amazima, amateeka ago amatuufu agaliko obujulizi, wal istiqamati ala ma nadaba Allahu ta'ala ilayhi ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Tumaze okunnyonnyola n'okulagira ddala nti tuteekwa buteekwa okwekwata ku shariya entuufu, wal istiqama, n'okutebenkera ala ma nadaba Allahu ta'ala ilayhi ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, ne mu ebyo Allahu azza wa jalla bye yalungamya nabyo, ebyo bye yasomesa umma ya Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Wa nadabahum ilayhi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallama, n'ebyo byonna omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ebyamanduuba bye yatusomesa, butya bwe tugoberera, butya bwe tulina okumugoberera, kiki kye tulina okukola. Allahu azza wa jalla atulaze biki bye tulina okukola n'okugoberera mu Qur'ani, n'atulagira tubeere nga tugoberera omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama mu bigambo bye, naye n'atunnyonnyola n'atuyigiriza. Agamba ma idha tadabbarahu al-aqilu, owira Allahu azza wa jalla yatulagira biyatulaga n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, ma idha tadabbarahu al-aqilu alima annahu qad lazimahu at-tamassuka bi kitabillahi ta'ala. Oyo yenna
oyo yenna ayina amagezi agategeera bw'anaafumiitiriza ku bintu bino n'abirowoozaako ebyo byonna ebimulagiddwa omulezi we Allahu azza wa jalla n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bw'anaabifumiitirizaako alima annahu ajja kukimanya nno kad lazmahu attamassuku bikitaabillahi ta'ala ajja kukimanya nti alagirwa okubeera nga yeekwata ku kitabo kya Allahu azza wa jalla wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallama ne ku sunna z'omubaka we Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa bi sunnati al-khulafai ar-rashidina ne ku sunna ne ku nkola yaabo abagenda okuddira nabbi sallallahu alaihi wasallama. Owulira ajja kukitegera nti yalagirwa okwekwata ku kitabo kya Allahu azza wa jalla ye Qur'ani ne ku sunna z'omubaka we Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa bi sunnati al-khulafai ar-rashidina ne ku nkola y'abo abaamuddira mu bigere omubaka ono Muhammadin sallallahu alaihi wasallama abaaluŋŋamizibwa bw'atyo omukugu ono bw'agamba jjukira nti nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti fa'alaikum bisunnati mwekwate ku nkola yange wa sunnati al-khulafai ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di ne ku nkola y'abo bagenda okunzira mu bigere naye nga kikulu nnyo kino kye yasembyayo ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di abo abaaluŋŋamizibwa abagenda okunzira mu bigere oluvannyuma lwange nga nvuddewo wa jamii as-sahabati radhiyallahu anhu ne kuba sahaba bonna okutwalira awamu kyova olaba nti ahadisi nnyingi zijja n'osanga eneva ku Anasi, eneva ku Abu Huraira, eneva ku Ibn Abbasi, eneva ku Ibn Umaru wa hakadha abo bonna basahaba bannabbi sallallahu alaihi wasallam. Bwe batusomesa ekintu ne tukikakasa nti ddala kino kituufu kiriko obujulizi abamanyi baakoonamu sitampu kweno hadisi tulagirwa kutwala na kuteeka mu nkola. Wa jamii man tabi'ahum bi ihsani n'abo bonna abagoberera basahaba bano bi ihsani mu bulungi. Tukimanyi nti basahaba baali bantu n'olwekyo basahaba bano tubayigako ebirungi ebyo bye baatusomesa okuva ku nabbi sallallahu alaihi wasallam. Wa a'immatil muslimina ne ba imaamu b'obusiraamu kyova nti ojja kusanga bakugamba nti Imaamu Abu Hanifa yagamba, Imaamu Maliki yagamba, Imaamu Shafi'i yagamba, Imaamu Ahmad yagamba, Imaamu Auza'i yagamba, Imaamu Sufyan ath-Thawri yagamba wa hakadha, Imaamu Hasan al-Basri yagamba, Imaamu al-Laythi yagamba. Ebigambo byabwe nitujjanga tukka. Ibn Mubaraka yagamba, Al-Fudayl ibn Iyad yagamba, Imam Bukhari yagamba, Imam Muslim yagamba, bwe tutyo Imam Abu Dawuda yagamba. N'abamanyi abo bajja basikiragana beba Imam b'obusiraamu wa a'immatil muslimina. Al-Hafidh Ibn Hajari al-Asqalani yagamba, Imam Nawawi yagamba wa hakadha. Ne tujjira ddala nga tuluka mpaka olatuuka ku baimaamu baffe ab'emirembe gyaffe gino kyova olaba nti nno jja ne bagamba nti nno Imam Albani yagamba, Imam Uthaymin yagamba, Imam Ibn Baz yagamba. Abo bonna basajja abali ku ddaala ly'obwa imaamu okusinziira ku mirembe gyaffe gino gye tuliko ba allama bakugu mu ddiini be batunnyonnyola ne batuyigiriza ebigambo bye basoma mu bitabo. N'akugattira kino n'akugattira kiri. Watalkul jadali wal mira'i wal khusumati fi ddiini. Tuyina kwekwata kwebyo. Nkuzaayo eri waggulu yagambye nti bw'onoofumiintiriza ebigambo bino Allahu azza wa jalla byakugamba n'omubaka byakugamba ojja kukikakasa nti olagirwa kwekwata ku kitabo ne sunna n'enkola y'abasahaba ne battabi'ina ne ba imaamu baffe ab'obusiraamu nga bwe bazze basikiragana. Ekyo bw'onoomala okukitegeera nti abo b'olina okwekwatako nga kyeyini bwe gyebaluka
وترك الجدل والمراء والخصومات في الدين نولك okubagana empawa n'okweraga n'enkayana subhanallah n'enkayana ebyo byonna bw'onoobireka walazimahu mujanabati ahli lbidai amateeka gakulagira okwesambira ddala ebintu ebyo enkayana ezitalina mugaso mu ddiini mu busiraamu temuliimu nti asinga yoyo asinze okwogera nedda mu busiraamu bujulizi aleese obujulizi obunywevu yoyo abeera asinze era yabeera awangudde kyuvola nti akugamba nti omuntu ono ajja kukitegeera nti ateekwa buteekwa watalakul jadali walmirai walkhusumaati fi ddiini enkayana ezo ezitalina mugaso n'okukakkanya abantu nga gwe weerabawo nti nze mmanyi nga bwalaba Anas Kalisa bw'abeerawo ku TV n'atandika okujerega buli ekiramu ekitambula nga ye yeerabawo nti nno yamanye eddiini n'okuleka enkayana ezitalina mugaso mu ddiini eno walazimahu mujanabatu ahli lbidai era omuntu ono ajja kitegeera nti amateeka gakulagira kwesambira ddala abantu abazuula mu ddiini kwesambira ddala abantu abazuula mu ddiini walittibaa'u wa tarakul butidaa'i era ajja kimanya akikakasize ddala nti tulagirwa kugoberera bugoberezi so si kutandikawo wadde okweterawo entegeera yaffe oba okweterawo enkola eyaffe nga bwe tuba twagadde agamba nti fakad kafaana ilman malla min a'immati lmuslimina eirimu y'abo abaatukulembera ba imaamu b'obusiraamu etumalira tetulina kirala kye twagala alladhina la yustawhashu min dhikrihim abo abatakwatibwa nsonyi abatalina kye bafaayo mu kwogera ku bantu bano abazuuzi min madhahibi ahli lbidai wadhalalaati tebakwatibwa nsonyi kwogera ku bazuuzi mu bibinja byabwe ebyenjawulo bwe babeera basuufi kuboogerako mu bukakafu bw'okuboogerako bwe babeera bakhawariji kuboogerako mu butuufu bw'okuboogerako bwe babeera bano abazuuza abafu abaabulijjo abazuula mu ddiini ne baleeta zimawuledi ne baleeta edduwa z'abafu ne baleeta ki takwatibwa nsonyi kuboogerako kuba eyo endwadde etusudde wala nnyo abawalimu baffe bangi bakwatibwa ensonyi okwogera ku muntu azudde mu ddiini okwogera ku muntu akoowola abantu okugenda eri okuzuula mu ddiini akoowola abantu okugenda mu dduwa z'abafu akoowola abantu okugenda mu zimawuledi abawalimu baffe bakwatibwa ensonyi okuboogerako n'okulaga abantu nti oyo mubuze muzuuzi ensonga ezo tujja ziraba mu misomo gyaffe egy'obubi obuli mu kuzuula mu ddiini biizinillah tujja kulaba ebigambo by'abalongoofu abaatukulembera bye baayogereranga bannabbidaa butya bwe baabayisanga obukyayi bwe baabalaga gwe wenna akyalimu akakunkuna akyalimu olwagalirizo n'olusonyisonyi eri abantu abo ojja kusigala nga tolina kyeweekwasa n'olwekyo abakulembeze bano ba imaamu abo abataakwatibwanga nsonyi kwogera ku bantu bano abazuula mu ddiini n'okuluŋŋamya abantu nti oyo munnabbidaa temumusomaako oyo munnabbidaa temumugoberera era oyo mubuze mumwewale n'olwekyo abo betulina okuba nga tugoberera eddiini yaabwe eyo okumanya kwabwe kwe baalina kutumalira tetulina kirala kipya kyetwetaaga yamaliriza ng'agamba nti wallahu almuwaffiqu likulli rashadin eri allahu azza wa jalla yetuddukira atuteebese obuluŋŋamu tube nga tutambulira mu buluŋŋamu walmuinu alaihi
era eri Allahu azza wa jalla gye tulina okuddukira nga tunoonya obuyambi. Baddu ba Allah balungi abakkiriza, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ndowooza ebigambo ebyo tubirabye era tubitegedde bulungi biidhinillah. Abakugwa abo betulabye Al-Balbahariyu ne Al-Ajuriyu Sheikh yabaleeta ebigambo byabwe n'abireeta wano okwongera okunnyonnyola ensonga ey'okubiri, eyo gye twalaba ku mulundi oguwedde nga Allahu azza wa jalla atutiisa era atwekesa okubanga twawukana ku mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama n'okubanga twawukana ku nkola y'abasahaba bannabbi sallallahu alaihi wasallama. Wayattabi'u ghayra sabili lmu'minina, omuntu ono n'agaana okugoberera ekkubo ly'abalongoofu abaatukulembera, n'akubayo amabega ekkubo ery'abalongoofu, ekkubo ery'abakkiriza Allahu azza wa jalla lyayogerako ly'ekkubo ly'abasahaba. Oyo yenna agaana okugoberera basahaba bannabbi sallallahu alaihi wasallama, ye n'asala okwekolera nga bw'alaba oba nga bw'ayagadde, omuntu oyo agenda kubeera ng'ali mu kubula kwennyini. Nuwallihi ma tawalla, Allahu azza wa jalla agamba tumulekerayo eyo gy'abeera atunudde. Wa nuslihi jahannam, naye okuva mu nsi muno omuliro gumulindiridde, Allahu azza wa jalla ajja gumusonsekamu. Wasaati masira, naye nno obunga budde bubi. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Malirizanga mpanjagira Allahu azza wa jalla w'ekisa ekingi. Ebigambo bino abitufuulire bya mugaso nnyo, era apeeke mu abo abawulira ebigambo ne batwalamu ebyokka eby'omugaso. Ebirungi byonna ebiyitidde ku lulimi lwange Allahu azza wa jalla yansobozesa okubatuusaako, ensobi ezibadde mu zange enganze, era muwanjagira abeere nga nzinsonyiwa. Biidhinillah ku mulundi ogujja tugenda kulaba ensonga ey'okusatu bwe tutyo mpola mpola nga Allahu azza wa jalla bw'anaabeera atusobozesezza ebbanga ly'anaamala ng'atuwadde obuwangazi ku mwaliro guno ogw'ensi. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم علم الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.